mutima gwange munda gukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli serious nnyo nze sebaka nyabo. Ogenda kushiraba, ogenda kumanya nti binyuma, okwagala omulungi ngaze ojja kiraba. Mukwano gwange bulungi nkandirizanye ku Delta TV tukole mu programu yaffe eno ey'okwanjula n'embaga era nga nyongera okugamati olunaku olwaleero tuzze wano Masuliita mu tawuni bannange ekiri wano abantu bonna bonna baweddeyo nga bazze okulaba mwana omuwala ow'eliisa erirungi Black Beauty Olivia Namusoke ng'aleeta omugagga w'omwennansana. Omugaga ye mwami Bosco Kabogoza nanyini Super Shelter wali eri munansana atunda amayumba atunda ettaka alina ebizimbe kwegamba yagamba Sharita nze mchalange buli kimu kimukoledda mu motoka nga muwadde biki naye kati ate kukwanjula ngenda muwa ekyenjawulo kikyagenda omuwa naye okusinziira ku kyendaba decoration omulungi keke nnungi omugole ayambadde bulungi enteekateeka yonna nnungi olina kuteeka buteesi maaso ku lutimbe osobola okubeera nga ate mukwano nyumira omukolo guno nyumira okugamba nti nze Sharita mazima wanvu era nga munange mbeera ku Delta TV mu programu y'okwanjula n'embaga ebeerawo buli Sunday sawa zibeera 11 mpaka emu nedibaamu ate olw'Emande sawa zibeera 3 mpaka sawa 5. kale ne bw'oba wasubidde osogenda ku YouTube ku Sharita Shows abanyambaza aba Sharitas by the world ate era nga bannaffe ba student baffe tubalina tubatikkira tubaaniriza abaana bawumudde batuleetere senior 4 P7 senior 6 tokkiriza mwana wo kunonekeraka mulete tumusomesa eby'enviiri ne walina omukolo jangu ate osobola okubeera nga ate tukuteekera omukolo gwo naye Olivia mulungi Olivia musanyufu nti afumbye emyaka 22 omwami we yali azze buzi kusabirako nga buga nti leero kange nensabireko e Masuliita munaye mukusaba nga talaba kyana kiwala kimaaso malungi badde banna emyaka 22 balina abaana kati yasizewo naga kankome wate Masuliita nebaze eri ekyasinze tova ku Delta TV kantuseko omukolo nkwagala nnyo. Like a butterfly, banetega. Na yasigi no mzee wala nina mumusai sinzabata. Ene misuanga Jessica, chimanyi bagamba chabalonde sibamadu. Gatuleta kanzo mzutoniza yade byange sibyamangu. Kati salawo kakase tiwogwa mu mukwano nange revenge. Oba kumachanku wase ebyebikola by'abalungi tutye. Ogenda kukiraba ogenda kumanya nti binyuma okwagala omulungi ngaze ojja kukiraba abakubantu abali kusonyiwa bwe banandaba ne baterebuka okwagala omulungi ngaze ojja kukiraba ogenda kuyoya buli kyosanze buli lunaku ewange Sande buseba mekangamba omugatte obulungi bwe buba bulwadde sikulimba sinti tolaba bw'otunuulira ensonyi nga ziwera bwe tuba sinema ye nga tuyuma ez'omukwano ogenda kukiraba ogenda kumanya nti binyuma okwagala omulungi ngaze ojja kukiraba abakubantu abali kusonyiwa bwe banandaba ne baterebuka okwagala omulungi ngaze ojja kukiraba. Abalonji sibamadu gatuleta kanzunzu toniza yadi byange sibyamangu magamaga ogudeyo nga ndi magamaga ojo ebifo buli omu alina okutuula naye ke mmaze okutegeera ne Sheikh
ne Haji ne bafada ba Reverend n'abasumba ba pastor bonna nga bamaze okukalira obulungi nange kanoonye wenneetererawo yakati ne bwobanga oteredde essebo twongere Katonda engalo ez'amaanyi. amiina buli ali wano kubirako Katonda mu ngalo ez'amaanyi. Genda kusaba omusumba Lilian agenda tuwongeri omutonzi ate bwe tunaddako ebirala teri ajja kukono nga tatuwadde mukisa kubanga bonna Katonda abatuwadde tubalina wano. Amiina kati ffenna tudde naggulu. Katonda yatonda eggulu n'ensi. Luno olunaku walumanya olwa Olivia ne Bosco nti olunaku lw'olwaleero walibaawo ekireeta essanyu n'akamwenyumwenyu masekkati g'emitima gyabwe. Tubonga olunaku luno olw'okwanjula amaaso go, tuwonga emikolo gyonna na buli kyonna ekigenda okukolebwa mu kifo kino tukiwaayo Ayi Katonda mu mikono gyo. Tusabye omwoyo wa Mukama weegulumize, twala ekitiibwa eri buli kintu kyonna ekikolebwa, eri ebyokulya, eri ebyokunywa, eri ebyamasanyu n'eri omukolo gwonna. Omwoyo omutukuvu nsabye olunaku lw'olwaleero enkuba ereme okutonnya olwo n'ekitiibwa kyo kisobola okulabisibwa. Omukolo guno tugulabireko essanyu, tusazaamu buli maanyi amabi ag'omubi Sitaani na buli nteekateeka z'omubi na buli nkwe za Sitaani tuzigaana mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Tukkiriza okulaba obulungi bwa Katonda, tukkiriza okulaba ekitiibwa kya Katonda, tukkiriza okulaba obulokozi n'essanyu mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Amiina. Amiina. Bwe tugenda mu ngero ne tusoma netwongera okusoma laga nti abange muyimbe mu abantu ba Katonda, muyimbe okutendereza Katonda, muyimbe okutendereza Kabaka wammwe. Wasomawoko alesi kutendereza Kabaka yaffe yekka n'ensi Uganda n'obulungi bwayo abasooka babirowoozaako n'eryoka eva mu Buganda. N'olwekyo mukulu kkiriza tuyimbe ku lw'ensi yaffe Uganda ate ne Buganda n'eŋŋonge munaagiwulira. Katonda kye kitubeera ne bwe tuba tutuula wano tulina anthem etutuuza ng'egamba eti tukutendereza nnyo Yesu oli mwana gwandiga omusaayi gonna siisa nebaza kubira Yesu engalo ez'amaanyi kubanga tuliko kyennyini ekisaalidde.
Njagala owulire kye bayita engalo. Okakase lwaki mukene tebamusala bifiga ate kyennyanja ekigudde. Wamma njagala tubawe engalo ez'amaanyi bano wakakase bawulire engalo ze bayita engalo. Era naffe okubasinga twandikoze ensobi twalidde nga twala eri. Kale nno mu kaseera kano abaana bange baabo kaba babuuzeeko bazze kubuuza ffe mwe bennyini mututandikemu. kale akazindaalo kaako mukakwate mulamuse. Sakiso balabako basebo. Mukale bannaffe Eradde basebo. eradde nnyo nnyo nnyo. Musibe mutano basebo. Nsiba ya wano Masuuliita wennyini. Mukulika amakubo basebo. Tegatumenye kolasi atuukira ddala mu lujja. Ekyo twekubire mu ngalo ez'amaanyi. Kasita minisita mulina ye yamukola. Minisita oyo yakolera. Balabako bannyabo. Eradde bannyabo. Musibe mutano bannyabo. Mukulike ekkubo bannyabo. Amakubo tugayiseemu. Agwaya lungi ki olwamukulule kati okola ki ekisawo nkulula twala eri abadde kyono. era otyo honorable minister Kyofu oyo pulezidenti amusindise nti ki kakuyega agenda mu maaso era kati okuyega mukulu mu Masuuliita otyo tetulina baana bwe tutaddewa tutandikidde ku baana bo bamanye nti kikoofiira yalina okubeera ku balloting paper nga yakulembera nkubulire essebo nkubulire emukulu ebimu waliwo bye tujja okwesigaliza lwaki kubanga kati nkakasiza ku museero nti buli mulembe gubaako ne nanyirigwo. Omanyi twalina essente nga kuliko omuntu mulamba nga alina n'oluguudo omutwe naye kati ne bwokola otya ne bwogezaako oba omulembe gwasigala ku munanyirigu bwa ono muwadde ekiziba ono akulembedde estate banange mukubireko mu ngalo mu estate mwafunye ekyapa kiki abange mukube mu ngalo ne bwoba ono muwadde mu estate y'eddambwe eddambwe oyo atutte eddambwe kamanga yeebazibwe ono muwadde ebbaale oyo agenze ebbaale ono muwadde Masuuliita wali egindiwa waggulwa tekuliko linnya lyako kwekiri era n'amannya ge mwegale maama okutulya n'ennyindo oli muyombi sanyu kwata ekyapa kyo Super Shelters yabitadde dda amannya gaabwe abange nga tweyanziza ate ono mwagadde nga nsonda yasumbusa ate lwaki azabba omuziki katagwana kubeera mu kyalo yokka ngagwana kubeera kati ono tumuwadde otyo wali eri ekatikamu walaze omwongere ne katikamu mwera mwongera olumulazaawa wakiso jabo tuliraani naye nyo nalina muyinayo yonna wonna Super Shelters abange kusaba
kale nga mbeere eyo baba abaana bange kababote kajojijojimu ebibuuzo bagenda kubuuza ffe mwe bennyini mutubuuze mangu nabyo mwe biri anti era katituwola kale muwole otyo baana bange bote kajojijojimu ebibuuzo naye ng'ekyatusanyusa okubalaba neeradde gwe tunaatandikira tusanyusa okubalabako basebo nkale bannaffe eradde basebo eradde nnyo abaawano musiibye mukyano basebo kati nsiiba nnungi n'essanyu lye mututaddemu mukulika amakubo tegatumenye emmoroka ze zibonyeebonye weewaawo tusanyusa okubalabako bannyabo eradde bannyabo musiibye mukyano bannyabo mukulike ekkubo mukulu neggaba katukulabe naye bannange kaweeti kwata naye webale kuba nassanyu bannaye mukubira abantu baneegereza amaanyi omukolo bwe guba nga teguliimu ssanyu nagwo teguba mukolo muba mufu tulabira wa muba mufu nesa kisemakula yankubira oluyimba n'agamba atya sayizi yange yeeruwa sayizi yeeruwa bahanga ebirala nebano naye ayayaana beerawo nyawo twaleeri yabadde ki otyo sebe omukulu ye twagala kubeebaza muli mutya banne mwebala okunyirira amiina wanewofa okusangawo omubi nga batusiba musibe wangi taliiwo bwaba taliiwo ye nange kamansi eby'obugagga abange tukuba engalo nga tweyanziza omugagga yasazeewo bongere kubanga bobo babadde birungi essebu ate ne bosanze bowanga nabo balungi emukulu omanye ekirungi kisigala kirungi tekirungi kisigala nga kiki kirungi okimanyi ennyama enkoko ekyennyanja okimanyi tebyokya mwana lwaki teri mwana yali ayidde ennyama ajja bungi nabijanjala bagamba ennyama n'enkoko tebiyiikayiika bisobola kumala kwokya mwana sibawuliraga nako babikuuma bukuumi omwana gwe mulaba yayidde ennyama mumwali muwuliddeko yayidde ki buugi ate nange era bwe nali nzija otyo najja busera weewaawo essebo tusanyusa okubalaba naffe okubasanga nange tweyanziza okyalaba okwanjula n'embaga